Yeah, this is super rice, original rice, banage. Hey, you just call me. We sell at a good price, and original rice from Uganda. Yes, that's it. That's it. Single sended the corner. What do you tell it again? You know, go. Hey, this is rice. What do you know? Hey, tulina n'ebinyeebwa wano. Olaba ekinyeebwa. Hey, kati buli alina emikolo. Ayayayaya. Mwenna abagole be tugenda otegekera emikolo omwaka guno ekinyeebwa mukirabye aw'okukijja. Original ogirabye kitandika kuba bwe kiti. Akati wano kikolebbwa. Mwenna abaagala ekinyeebwa tukirina mu bujjuvu mulabye. Ensawo zijjudde. Ensawo zijjudde oli rice. Kaakati temugenda kufa njala. Tulina wano super rice. Omuceere gwennyini. Kati no mwenna abaagala obutunda okola juice. Obutunda obulabye. Katonda keeko. So, Mukama abawe omukisa nga you support this business in Jesus' name.